Yes, Redzone TV nga bulijjo webale kubanga okyatugoberera nyongera okusooka okubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga olaba omukutu guno ogwa Redzone TV wasize otya wasiibye otya okusinzira ku ssaawa n'ensi w'osinzira okubanga w'otulabira yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo nja kukusaba osubscribinge bw'obanga tonnabakkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade akaka notification ogenda kubeera tomisinga nsonga yonna kakati waliwo amawulire genjagala okubanga nkuwa enkya y'olunaku olwaleero njagala nkuwe amawulire gano mawulire ga accident etuuseewo amacha g'olunaku olwaleero ekiro ekikeseza olunaku olwaleero omuyimbi Gaza afunye akabenje ate akabadde kagezaako kubanga kajjawo obulamu bwe naye ngenda kuwa details entonotono okusinziira ku reports aze tumaze okubanga tufuna essaawa zino zennyini tulina okubanga ate tubikuwa obeere ng'obitegeera byonna ogenda kubanga obifuna omuyimbi amanyiddwa nga tusabire amanyiddwa nga Shafiki Dangote omuyimbi Shafiki Dangote gwe mumanyi nga Gaza oyo gwolaba ku screen yo amanya ge amatuufu ye Dangote Shafik abasinga obungi bamumanyi nga Gaza akedde ku makya olunaku olwaleero mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero abadde ava ku show era ngenda kuwana akatambi ng'omwana bambi abinnyonnyola abadde ava ku show ayina show emu gy'abadde avaako n'abanga ate tebitambudde bulungi nnyo mbu Alienskin n'abantu be bwe babadde bagezaako okwagala okumutta omwana oyo gwolaba mwana muto atera okutambula ne Gaza era mu motoka abaddemu era yagenda okunyumya ebigambo bino eddoboozi linza okuba liri wansi nsiko naye nja kukusaba osembeza amatu osobole oddiwulira bulungi nnyo owulire byannyonnyola omwana agamba nti babadde balina show kwe bava nga bavuga badda waka Alienskin ne ttiimu ye simanyi abafangoni ne bavuga emmotoka nga baagala batomera kati driver wa Gaza n'avuga nnyo n'abandowooza nga abalese ne baba nga tebasobola ate kumutomera kati bo kye bakoze mbu ne bongeza nabo sipiidi ne baba nga bamutuukako era ne bagiyisa emmotoka ya Gaza ne bagibakiika kati ono engeri gy'abadde ku sipiidi ennene nnyo driver wa Gaza mbu n'atomera omuti n'abaako omuti gwatomedde ate n'abeera nga embeera tezeemu kubeera kyekimu emmotoka yo eweddewo emmotoka ya Gaza eweddewo naye mbu aba Alienskin ne ttiimu ye mu bwe babakiise emmotoka nga baagala okubatomera n'okkola olutalo olutategeerekese lubadde luyinza kubanga luva ku ki njagala nkuwe ebigambo bino waliwo omuganda waffe ow'akacumbaali agenze n'abanga ate ensonga azikwasaganya n'omwana ono n'ayogerako gy'ali n'ayogerako eri bannamawulire era ebigambo nkugambye eddoboozi liyinza okuba liri wansi mukko naye nja kukusaba osembeze ku matu obeere ng'oliwulira ensonga zibeere nga zitambula bulungi nnyo Redzone TV kwoli bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole okkirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade akaka notification ogenda kuba tomisinga ensonga zonna nga bwe zinaaba zijja tujja kuba tuzikutuusaako amawulire gonna aganaaba gava gye gava obeere ng'ogafuna bulungi nnyo nja kukusaba otuwa ekigalo gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula ate mu ngeri y'emu nja kukusaba ogende mu comment section tuteremu obubaka otubulire wa w'osinzira okuba ng'ogoberera omukutu guno ensonga ebeere ng'etambula oliriza ebigambo by'omwana ono ate nzije mbere nga nkwongera amawulire amalala Gaza Awonye accident oluvannyuma lw'abafangoni okumukiika emmotoka bwe biti we bibadde omwana wuuno abinnyonnyola wuliriza then nzije tubeere nga tweyongerayo accident evudde ku kimuganda wange nga ndaba oli mu mbeera mbi batule mumotoka kati abafangoni nga bajja babatugola nga bali mu motoka nabo kati nga tuli mu sipiidi nga tulimu abantu basatu ife ne dureevu kati otwadde tugenda ne bajja ne batukiika ne babakiika emmotoka yaabwe ebakiise kati nga tetulina ngeri yakola ki yakola kati devo nagikyusa ngaali mu kutya natomerako netulumizibwa dereva bo babakiise emmotoka yaabwe dereva amwe n'atomerapo ng'olabye muganda wange kakati owulira otya siri bulungi okulaba muganda wange naye kasita oli mu ddwaliro oli mu kufuna bujjanjabi saagala weeraliikirire sijja kwogeza nnyo kuba ndaba toli mu mbeera nnungi muganda wange abaye bafango ne badde bali mu ggobo omwana abadde agivuga n'atomera ekisenga awo
omwana tafunye buzibu bannange ate nga kibi babaddewa naye gwoli sitede kale katuline enja tulabe yes embeera ndowooza ogiwulidde bwetyo bweri simanyi oba eddoboozi liwulikise bulungi nnyo naye nga bwebityo webiri bwebityo webikyayimiridde agwe munange agoberera Red Zone TV ensonga bwetyo bweri afiki Gaza emotoka yo eweddewo njagala ate tubeere nga tutambula ffenna so kati gwe atanaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel eno kwata kade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna bambi emotoka eweddewo nga bw'oyinza okulaba akatambi kano emotoka eweddewo emotoka yiye etomedde omuti era ekulaga n'okulaga nti etomedde omuti wansi neyabika nebanga oyo oyiro akulukuta naye nga abantu bayisiddwa bubi era nga wetwogerera bali mu ddwaliro so kati waliwo abavuddeyo ne bavumirira ekintu kino naye nga bambi musabire omusajja abeere nga ate adda engulu musabire omusajja amanyiddwa nga Shafiki Dangote gwe mumanyi nga Fiki Gaza mumusabire abeere nga bambi atayisibwa bubi naye sitegedde ddwaliro kiwe bali ensonga si eyo naye nga tujja kuba tubikutuusako byonna kasita tukutegeezezza nti akabenje kalabise akabenje kabaddewo era Fiki Gaza annyonnyodde n'omwana wuuyo muto n'annyonnyola nti gaali ya Alienskin era bangi bavuddeyo nga beebuuza nti naye gwe Alienskin abantu babadde nga n'entalo abantu balina eggaali mu kibuga abantu balina ebintu bwebityo naye mwagala kuteekawo mbeera omuntu otuuke n'okumutta n'okumujjambulamu olw'okubeera nti awagira sayidi gy'otawagira olw'okubeera nti muyina entalo zammwe eza music ebyo byonna byonna babyogedde bingi naye ffe twagadde kuwa breaking news eyo twagadde kuwa mawulire ago enkya y'olunaku olwaleero Red Zone TV kwoli Wabatona bakubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade akaka notification obeere omu ku abo abanasooka nga okumanya Red Zone TV bw'enaabanga eyina ensonga yonna gyetaddeyo embeera bwetyo bwetambula amawulire geego ge twagadde okubanga tukutuusaako amakya g'olunaku olwaleero Fiki Gaza Awonye okubeera nga afiira mu Kabenje olunaku olwaleero era ssaawa zino byandibadde emboozi zandibadde endala naye nga okusinziira ku reports ezizze ebyo bye tusobodde okubanga tukuwa akabenje kwe kavudde tusobodde okubanga tubikuwa okusinziira ku babaddewo okusinziira ku binnyonnyoddwa byowulidde obulungi ennyo webale kubanga okyatugoberera nja kukusaba oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna embeera ebeere nga naawe ekutambulira mu ngeri yemu nja kujjukiza tubeera tukola ebintu ebizimbisibwa oba oyagala okutuwagirako enamba z'essimu zezo wansi tukolera ekizimbe kyo tukolera finishing tukuzimbira ebinabiro ne toilets tukusibira pavers mu lujjalwo atukolera tiles mu ddiiro lyo oba mu kisenge kyo oba mu nnyumba ate ne tarazo ez'omutawanya oba oyagala kukola malaalo oba oyagala kukola kintu kyonna ekyefaananyiza bwe kityo byonna tubikwasaganya enamba z'essimu z'oyinza okukubako zeezo z'olabaawo ey'okukubako eri 0786 669 ate ya whatsapp eri 0758 375 embeera bwetyo bwejja okubanga etambula webale kubanga otugoberera akkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko ate tubeere nga tuwuliziganya mu updates eziddako